us have understood, then let us continue without translation. Thank you. Unless if we have comment. Appreciation. I would like to extend my sincere tirelessly in saying that this association gets where it is. Our area MP, Mukono Municipality, our area MP, Mukono Municipality. Meeting. Regardless of the current economic conditions, the executive of Mukosita. Your yearly subscriptions and encouraging more to join the association. Our opportunity to serve the association. Our appreciation goes to the board. Report that the internal controls put in place by management are adequate and that the actions from different office bearers, as most of them were new to the setup. Waliwo resolution ezo zasomye zezisinga okuba enkulu. We have any question? Waliwo etuwakanyamu, waliwo ekadde ke tulimu. Wabaawo mmemba alina ensonga, wanika omukono. Paso tukusaba abantu abakyalina obuzimbe obutategeerekeka mu nzikiriza enkozesa ekigambo ekyo tetukwetaaga mu Mukono municipality. Batusekerera nnyo bannange. But it is time we fought for Mukono. I think I've always said that in the meetings I'm in. There is no one who is going to change Mukono apart from you here. I'm begging, get out politics from business. Today as I was leaving office, nafunye call, plans are underway under GKMA. Fenatu Chimaniti, they want to construct for us a market. We are registering all market vendors. While we are to zone Chico is planning other property rates. Abantu bamwe bakaba all the time. Batutandeko tuli ku property rate, ate tuli ku URA, ate tuli ku chi, but this is the only way the economy can run at the end of the day. Naye, how best can we understand this? No muntu ategeere. When I'm paying property rates, this is what they are looking out for. And for me, I believe this is the work of the leadership and no other person. Oyita kubakwa mchuga baligambye ulidde. Ffe mu kibuga tetukkiriza street vending. Tikiri mu mateeka. Era nagambya funding nti eyebeera startup business. N'ekigambo ly'okiwa nze ninako omusajja yajja nenyumiriza akagamba mbadde mu butembeeyi emyaka 20 nimugamba zinatembeereza omwaka gumu ndi investor mu Uganda. Omwaka ki gumu kati kuwenyumiriza myaka 2 obato tuwa value. Wabula abantu bano tulina kubayambako okulaba nti ogenda otya ng'osituka. Programu eyo era RSSN programu zetwagala nti abantu bali safeties government tusasula omusolo nti abantu bano tubayambeko tutya tubateeketeeke tutya tubasomese batandika okusasula omusolo. Myaka 2 ng'otembere batusasula musolo. Lwaki nyigiriza waweeru feeka nga yasasula omusolo? Leka tubeere bangi omusolo gubeere nga gukula ki nga guli feeka. Ffe bwetyo bwe tulowooza kijja kutuyambako abantu abo ne bayambibwa. Ate ensonga endala tubafunirenga ebifo ebiri gazette. Not street vending, they are vendors. Nga bw'olaba nabo nabo mutale b'omugulu tubalinaako buzibu. Atambula naye ne yeeyiya. Naye tetuwagala ate akaddiyira omwo. Ekitegeeza ffe abasuubuzi kye twetaaga y'embeera etusobozesa okukola. Kikulu nnyo ate n'ensonga ey'obumu tugitwala. Nti bano badde bagenda buzaabuza tubagamba ffe kasiita tetubimanyi. Kubanga bw'otuuka mu kibuga babuuzi otwala zone ki baba kugambye nti Kikuubo kiri mu kasiita, Kiyembe eri mu kasiita, Hamu eri mu kasiita, Waseke eri mu kasiita, Nakasere eri mu kasiita. Kati gwe oli mukulembeze waawa
abasuubuzi bakugambye sooka otulage edduuka twasuuzizza omusajja ekikubo ng'agamba ayagala kubeera kyamaani w'omukikuli nga talina amuwadde akadduuka kakati so tuleme bantu kujja kutubuzaabuza. Organizing educational workshops, tax engagements and seminars with relevant bodies. Working together with the Mukono municipality to improve the trade order in Mukono municipality. Working together with the Kasita Uganda in advocating for URA's fair treatment in issues of the taxation and the e-freeze system. On that note, ladies and gentlemen, mujjukira ekisera kye twalina emabegako netutuuka n'okuba nti tuggalawo bizinensi zaffe nyabo ekitibwa RDC odde okukwatagana ne tubanga ensonga ya taxi naddala ku Bugerere Road ebadde esinga okusumbuwa tugenze tutereza tubadde n'enkiiko eziwerako basiba abasuubuzi temubeerere mugamba tuba tutudde abali ku Bugerere Road lumu mwandaba nga nkuŋŋaanya emikono ne sekutale wange ono nga tawulikirako atusabye nti mukakase eddala nti waliwo abakosebwa ne tukuŋŋaanya emikono naye ensonga yawulirizibwa era ne tugumiikiriza okutuusa embeera lwezze nga ekwatibwako trade order etandika okuteekebwa mu nkola.